Kale webale nnyo genda maaso n'okubanga otwegattako amanya gange nze Waswa Emmanuel muli mutya mwena gye musinzira atubeera ku mukutu gwa Trust Media Uganda saako n'omukutu gwa Waswa Emma YouTube channel okubanga tukutuusaako emboozi ezo ez'enjawulo twegatteko tubenga tukwasaganya ensonga zino we ziri. Omukyala amanyikiddwa nga Daniela Atim avuddeyo n'atabukira abantu ku social media olw'okuvayo ne basaasaanya ebifaananyi bya Dr. Jose Chameleone ng'ali mu ddwaliro. Omukyala nagenze ku mukutu gwe ogwa internet nasobola okuba nga aweereza obubaka obukaawe ennyo ng'abuweereza abantu. Agenze n'atabuka ng'agamba nti omusajja gwe musaasanya muteeka ku internet mulina okuba nga munnange mumusaasira alina abaana ne famire ez'okulabirira. Abuzza abantu ekibuuzo kino wammanga n'abagamba nti but why are we all sharing that so unpleasant photo of our personal person? Do you guys realize that he has children far from him whose emotional well-being you and me and should protect? So I'm busy looking collected explaining to my children that the pylori is a bacterial infection that should clear within consistent treatment, and you are all sharing damn picture. Don't we all have happy picture of our favorite human? Kato muniga namudamu iriba force kalema namugamba but why are we all sharing? Yeah. Okay. Akali. Omukyalo nagenze mu busungu obukambwe nnyo nagenda ku internet. Oluvannyuma lw'ebifaananyi bya Chameleone byolaka bitinga n'ebyo nga biraga nti ali mu ddwaliro. Ekifaananyi kino waliwo ekyuma kika kye nange sikimanyi babadde bakimusonsekamu kiringa entaana. Ekyuma kino bakiyita kyabadde oba bakiyita batya sikimanyi. Wabula ndaba Chameleone ne maama wa Chameleone yennyini maama we ng'ayimiridde atunulidde mutabani we ayambadde ettaawo lya bbulu n'ekiteeteeyi ekiringa ekya kiragala. Bwe ntegeereza obulungi Chameleone ali mu kagoye akalinga kateeteeyi ak'abaana b'essomero. Bamusonsese bambi bw'olabira ddala ng'ali mu mbeera etali nnungi. Okusinziira ku netegeeza wano bali mu kuteeka mu kyuma ekigenda okuba nga kimukebera ekibumba ne pancreas ndoza ke muyita akalulwe mu Luganda. Ono yabadde ku ddwaliro erimu mu bitundu by'Esseguku era nga abantu bangi bagenda maaso n'okuba nga bateekayo obubaka ku social media nga baga nti musabire Dr. Jose Chameleone number 1 East Africa's finest nga bwe yeeyita omuyimbi w'eggwanga alabika okuba nga tali mu mbeera nnungi yadde n'akatono. Bwe batyo okusinza ku information gyengeza okuba nga nfuna eva mu family y'aba Chameleone. Omukulu ono ekisooka kya byonna abasawo baali bamugana okunywa omwenge nga yava kuziriza whisky ng'era yadda ku soft wines olw'ensonga nti ebbanga lyamaze nga ali mu industry abadde ng'anywa nnyo omwenge ogwo gw'ekyeyonenero saako n'okunywa sigala omungi birese okuba nga birwaza ekibumba kya Dr. Jose Chameleone n'akalulwe ne kaba nga kafuna obuzibu. Bwe bati abasawo bamugamba asooke yeesonyiwe enguuli abe ng'anywako ntono okitegeera so kati mu kugyesonyiwa akalulwe kongedde okuba nga kalwala ekibumba n'akalulwe era bw'atyo n'atuuka okuba nga ateekebwa ku ndiri. Dr. Jose Chameleone gwe mulabako ng'embeera ye si nnungi. Bannayuganda mwenna mukwatize awamu okusobola okuba nga musabira omuyimbi w'eggwanga ono. Bw'atyo omukyala we Mama Abba avuddeyo n'anyiiga n'agamba nti bannange lwaki mukwata ebifaananyi by'omwami wange nimutandika okuba nga mubisaasanya ebifaananyi byanyuma kulabako. Temanyi ti ebifaananyi byemusaasanya bya musajja alina abaana abamuli ewala ennyo bennyina okutuula buli kaseera mbannyonnyole nti bannange kitamu kino kye kimuliko abaana bali emotionally disturbed bo tebajja kukitegeera nti obulwadde obuluma Chameleone bulwadde butono bajja kulaba ekintu ekinene batyemu beebuuze taata waabwe ali mu mbeera ki. Era n'abuuza abantu ti bannange temuyinaayo kintu kyonna bifaananyi birungi bye muyinza kutusharingirako ebya happy moments okusinga okusharinga ebifaananyi ebibi nga bino. Bwe batyo munnange omukulu Dr. Jose Chameleone embeera gy'alimu ye mulwadde tali bulungi ali ku ndiri ate munnange ye mukyala Abba Mama Abba munyiivu olw'ebyo ebifaananyi ebigenda biyitingana ebibi agambye abantu tebamanyi ebifaananyi byemuweereza ebyo si birungi tebinyuma kulabako byongera okuba nga birwaza abaana bange n'okubayitira ebirowoozo ebingi ennyo nnyini ddala. Mama Abba tukusabira naye tewali kyakukola kubanga ono omuyimbi w'eggwanga abantu bo togenda bagana bisharinga kubanga ate munaye bwe tabisharinge ani anaamanya nti Dr. Jose Chameleone mulwadde. Naye ng'ekikulu kya byonna okusharinga si issue abaana banyonyole nti bulwadde kitaabwe enguuli yaleeta ebizibu enyingi yalinganywa so bwe kityo bwe kiri. Agange nze Waswa Emmanuel
tusinzira ku mukutu ogwa Trust Media Uganda okuba nga tuwuliziganya.